Abasirikale abasiimiddwa mu kkooti olw'okubba ddoola emitwalo 3 kuliko Detective Constable Amongi Fiona, Angura Isaac, Galenda Penard ne Police Constable Baluku Shafiq nga bonna bakolera ku poliisi y'e Kabalagala. Basimbiddwa mu kkooti Makindye mu maaso g'omulamuzi Gadiro n'abasomera omusango gw'okubba ddoola emitwalo 3 okuva ku munnansi wa Kenya Muhammad Olad ng'ono naye mu kkooti abaddewo era bavunaanibwa omusango bagwegaanye. Robbed Muhammad Oradi Abdurrahman worth $30,000 US. Kigambibwa nti obunyazi buno bwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ku Royal View Hotel Buziga. Abasirikale bano n'abalala abatannakwatibwa bwe babba ssente ate oluvannyuma ne bakola effujjo ku munnansi wa Kenya gwe baali babbye. Omuwaabi wa gavumenti Hope Rukunda ategeeza nti okunoonyereza ku musango guno tekunnaggwa. Abawawaabirwa basabye okweyimirirwa nga bagamba tebalina obuvunaanyizibwa, kyokka Rukundo n'asimbira okusaba kwabwe kuli ng'agamba nti omuwendo gwa ssente ogwabbiddwa munene era basobola okutaataaganya okunoonyereza ate nga tebabaze kkooti wa gye basula awatuufu. Kyokka mu nsala ye ey'okukkiriza abantu bano okweyimirirwa, omulamuzi agambye nti oludda oluwaabi terulambuludde engeri gye basobola okutaataaganya kubuuliriza musango guno era nti n'abajulizi abaleeteddwa balina ebisaanyizo. Abakkiriza okweyimirirwa buli omu kakadde kamu nga zaabuliwo ate abeeyimiridde obukadde 10 nga si zaabuliwo. Each accused person is going to execute a cash bond of 1 million. Each surety is bonded with 10 million, but this is not cash. Omusango agwongezzayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.